Soko tuwa muzeyi webbamu oyo. KTV 5 to 7 basebale banyabo olunaku olwaliro ngudde ku muzeyi Bakidawo. Ndoboza muzeyi Bakidawo mwe kati bano bagundi banene bayita batya. Bajenzita bayinza kutegera muzeyi Bakidawo. Mumulabi ali mu corporate world nefe twamulaba muzeyi Bakidawo ng'akyeteka ebirefu bireedi ebikokereko tatu ogamba otya. Munange ndi bulungi KTV egamba ki? Olwo tuba tukusazeeko. Ate kakati nze nina ekinsanyusiza nti KTV mwana eyazaalibwa ng'ava mu lubuto nga nange ndaba olubuto KTV yalufuna ndaba ne baluzaala nga ndaba lukula ndaba nange kye kimpadde essanyu okuba nti munkyazizza. Joli abalamu wantu akajaguza emyaka 10 beddu. 10 beddu nange ate mwandibadde mumpita nga nze omu ku bajaguza kubanga Pastor Kiganda yavanga mu studio ku ssaawa 12 nga nze nyingira program zuka ku Radio Super. Kati bw'aba teyampita yakola ensobi nze nali nina okutuula wali ku bifo eby'omu maaso n'ebyokumwanjo. Ate era mu concert yange gye nasooka okukola ey'abazeeyi b'ebbama nga tulonkinga firimu yaffe ab'ebbama abazeeyi b'ebbama firimu eyo gye twalwanira ebbama gye twazanyira abantu Pastor Kiganda ye yali omu ku bajja okumbeererawo ku Batvale era nampagira n'amaanyi mangi. Muzeeyi Bishop Kiganda nnyo era mukwano gwange nnyo mu bantu bennenyumirizaamu nti Mukama atuwadde ekirungi Pastor Kiganda mwali ye taata. Kati sawa zino tukulaba wa transitioninga wava mu biri ebyokwambala simanya ebigoma sigoma siyo byokwambala bikiiki sawa zino oli musajja ngambe nti nno omugumivu omusajja ow'obuvunaanyizibwa mu linnya lya Yesu. How do you come to join abana abannafe aba Rose Form Mattresses kuba nkulabye nga muwagira ekivulu kya Joseph Ngoma era mwe bamu kubawagidde abadde mu ssente mu linnya lya Yesu era ogabe ku mufaliso omusuubiza nti nno ogenda mu omufaliso singo azaala omukazi ogenda mu abupiro kakati nange wano wenkubira omulanga tunaba kwogera kubiddako nze nga MC Matisi nange gwolaba nina omwana talina kwasula kakati Joseph Ngoma omugambe nti nno omukyala bw'azaala ogenda kumuwa awesigamirwa nere Vixon omusuubiza omufaliso tusooke tutandikira awo nange baako kyompa tugende maaso ne interview. Ekirungi kyonkoze obulungi osabye gwa mwanawo ogwo gwo ngukuwadde ne kati n'enkya ne bw'oŋŋamba nti ogwo gwo tuguyita baby coat ogw'omwana baby coat tugikuwadde kati omwana wa myaka 15 tasabye gugwo kakati era bw'oyogedde omwana nze baby coat yo njikoze eki njikuwadde ogenda omwana asule bulungi. Kakati abantu nga mwe mu gospel industry bulijjo mwekwekawo okulabika nga musupportinga abaweereza ba Mukama abaweereza ba Mukama bangi bakoze ebivulu naye nga tebalina babakwatirako tebalina babajjayo kubawagira bintu ng'ebyo mugenda gabala emfaiso mu concert bulijjo mwekwekawa era kye kyasinze okubagazisa okujja okwegata ku Joseph Ngoma era mutunuulira biki okulabika nga musupportinga abimba gospel be musponsoringa. Bwe tuba tukola emifaliso gyaffe nga Rose Form tetukolera madiini kwawulamu yadde amawanga buli muntu yenna asula ku mufaliso gwaffe kakati kitukakatako nti ate eno mu gospel industry nayo abantu bangi nnyo abasula ku mifaliso gyaffe era abagituguzeeko okujja okubeerawo ku lwa Joseph Ngoma. Ate Joseph Ngoma ayimbye y'omu ku bayimbi b'osobola okwogerako n'oweera obujulizi nti ennyimba ze tazeeyimbidde nga ye aziyimbidde bantu naffe mu Rose Form tuteekamuko ku nnyimba ezimu ne tuziwuliriza ng'oli mu mmotoka n'otuninga n'obeera wa n'owuliriza kwegamba Joseph Ngoma wanjawulo era eno concert nze nkunga bukunzi bantu bonna baggweeyo bajje balabe ku Joseph Ngoma live in concert atukolere kye tumusuubiramu ekyo kyategekedde ebbanga eggwanvu. Akatalekeka nga nkwerekereza muzeeyi Bakidawo koyina koyagala okusuula bannayuganda naddala abatulabira mu gospel industry katalekeka kikoyinza okulabika nga okubasuulira. Akatalekeka mu gospel industry eno naddala TV zaffe mbadde nsaba waliwo n'ennyimba mmwe ze muyita ez'ensi ng'ez'abaana ba David Lutalo ng'oluusi ayimbye ku laavu nga tayimbye ku byesittaza mbadde nsaba mu gospel industry eno nammwe nga KTV egezeeko okulaba nga ennyimba ezimu zino ze muyita ez'ensi kubanga abalokoka tebazaalibwa nga balokole bava eno mmwe gye muyita ensi ne bajja bakola ki baatula n'akamwa kaabwe n'olwekyo mbadde nsaba nti okwekubira ennyo mmwe temukussaawo nammwe muteekewo ennyimba mulimu abo bonna balutalo ba Misa Kisemakula bayimbye ennyimba kankutendereze ssebo nga luyimba lulungi lunyiga mutima gwa muntu naye oyinza okubeera ku KTV n'olunoonyaako kubanga ye Misa Kisimulokole nga tolulaba kati
mbasaba mwenna abali mu gospel medias batuyambe ku kintu ekyo nti mulondeeyo neeno mu bantu abalungi ab'ensi ennyimba ezo zitandika okukubibwa ku ma radio gammwe ekintu kitambule ne TV. Amina.